bali kujja events zaliwo mu history zize zilondola Kalangwa okutuuka ku Saamusajja wattu watuuse n'akola ki n'ava mu bulamu bw'ensi eno abantu ne bajaguza nga bagamba nti kiwayagaliza munno nawe era kikoze eki okifunyeeko okumanya lwa nsonga ki nti abantu abasinga obungi abakikola buli avaayo ku kamera ayogera ng'oggyeko abatonotono naye namba esinga obungi ye Mwami Wanda Lulusu. Kati Kalangwa ne babadde abadde nga byakola buli omwagamba akalimu kange nkola ki nkaagala kitegeeza ki nti abadde ne influence nene nnyo mu office gonna agali ekayunga nti tukyava kati obusungu babunonye era kyova olaba abali ku social media batugoberera ebifaananyi ku TikTok olaba ekya Kalangwa olaba ne Fefe batambula bonna weebuuza lwaki nti byava eyo olw'okuba omwami ono yajja n'adominatinga Kayunga omuntu watukira okugamba nti banesobola okutteeta nga 5 ne tuzirya buli n'omuzukulu bw'alijja mugamba eyo famire omulabe w'omukutu gyaffe Focus TV wamu ne Ebron Media nga bajja butuuzaako engalo nze Ebron Brian nga bulijjo ambassador w'abanyunya by'onosente mukyerabira leero tuze twayeemuko tulabe ku nsonga ezitambula mu ggwanga naye tutagenda kutematema nsonga ezo tutagenda kubambagga era kusaba omukulu wange profesa asooka bambulizeeko tubambagge kale butereevu mu abatulaba wonna wosinzidde okuba nga otulaba okola kyamaanyi nnyo ali mu Uganda East Africa wamu ne diaspora nga gwe wasalawo n'ogamba nti buli notification eteebwa ku mikutu gino ogiraba tukwebaza okyo ekyensuso ky'okola ate ne bakusubscribinga nsaba kikole eyakikola edda thank you so much so naye abantu bogenda okwagala emikutu gyaffe bongedde ojjagala ate era twambuka kati sipiidi ya kitalo nnyo gye mukomo tuwagira oba otulaba naffe kwe kuba n'amaanyi agajja obbaweereza entakera buli lunaku nze adi obafuuse kume muyanja kulaba nga ntunuulira ensonga nga bwe nziraba era bye njogera mbivunaanyizibwako 10 ku kinnaakyo ebandowoozayo buli kye njogera eba ndowooza yange so oli wa ddembe ggwe ayawukana nange ogenda mu comment section nogamba omukulu wayogedde wano nze ŋŋamba we nti nowabula biba bituyamba nnyo olowooza lulimi luvuuba kuba sifa abasembayo tegeera ebyo byetwogera byo ate ababimanyi otusinga so comment section eyo ngikozesa nnyo era ngisomamu nnyo okulaba nga mbaako beenzikanya nabo babeesikkanya nabo nentegeera lwaki okay alunatana okutematema nsonga kutematemamu ku nsonga ffe ezigenda ekayunga owa muganda waffe Kalangwa omugenzi empologoma y'ekayungwa olwogerera enkya oba ayagala oba tayagala talina kusula ku ekyo yogedde kyakyati awo akubutaddemu kakyo bayagala tayagala mutima kimwokogerera mutima olungi enkuba ketonnya ebikokyo obimanyi enkuba okutonya nga tekya bajja ng'ofulumya agende gyalina okwangalira obulamu bwonna engeri gy'olimu luno olwegundi sobola kuwakanya wabaddeko ku mutimbagano gwo olina programu y'omusajja wa bodaboda gye wakoze sooka otemeretemereko ku nsonga ati gwe ng'omutulumbizi w'ensonga azinamu experience sooka otemeretemere kulabi baffe awo ku nsonga eziri ku gulawundi kale omugoberezi waffe yenna gy'oli ng'ogoberera emikutu gino nkwebaza ekyenkiso okubeera ng'otulaba era ng'otugoberera nabagamba byenjogera ndowooza zange ate era nzivunaanyizibwako olunaku zigenda ziwera ndooza ziri 3 days omukulu Kalangwa Moses Kaliisa empologoma bwe yava mu bulamu bw'ensi eno yafuna accident era twakikakasa ffenna ne poliisi n'ekikakasa manyi poliisi eyo yevaayo ne information bwe nebolaba n'emmotoka nga yeevuulula n'egwa oba tebanakakasa nti yafuna accident tokkirizibwa kola ki era ogamba kiteeberezebwa okuba nga yafulirawo nga drone bagiyite munyeeni so kakati omwami Kalangwa Moses we yafudde ebintu bingi ebibadde bijja nga bikubagana oba bireetera abantu okwekuba empawa tusooka ddala social media yabutikiddwa abantu abajaganya era abamu balowooza nti Kalangwa oba yawangudde kifo abasinga bali ku mikutu balowooza Kalangwa oba yabadde yeesimbyewo n'awangula okimanyi tuli eno ku lumbe lwazemefuka 80 chairman yafudde olwimbo lwe lumukolozeokutwendinga kakati omulabi waffe njagala musigira kifaananyi why does this happen mu kaseera bwe kati lwaki bino bibaddewa lwaki bibeerawo okusookera ddala sijja kwawukana ng'abantu balala badde bawa endowooza zaabwe
mu Bible waliwo niyo lugamba nti kyosiga kyokwaki kyokungula kyosiga kyokungula era nalesa munne kitala naye alifa kitala. Engeri emu yokka kyasije Katonda gy'asobola okukuwa kwe kuzikira mu bulamu bw'ensi eno n'okola self evaluation yo. Mukisa mubi nti ate tukikoloweze tosobola kumanya kuba oba omaze okuva mu ki mu bulamu bw'ensi eno. Naye singa omuntu yafunangayo chance efa n'oyambuka ku kizimbe nga kiri waggulu n'osooka n'olaba boolese wabweru bagamba ki wandibadde omanyira Ebuloni mbadde ani ku nsi. Bw'ofa w'omanyira amaanyi go n'obuzito bwo, bw'omanyira kiki ky'obadde mu bantu b'owangaala nabo olweyo ebigambo bakola ki biboogera. Father Kibi yagenda n'agamba nti mukolere obulambo bwammwe, mulire obulamu bwammwe. bye bimu ku ebyo yali ategeeza. Obukolerera oti osobola obukolera mu kuteekateeka nti mu kutuuka okuziikibwa abantu bakuziikireko oba bakuziike, oyinza okubukola ng'oteekateeka abaana bo bafamire zo zisigale ziri mu mbeera ennungi. Naye kye twerabira ekikulu ennyo yeeyo reaction ey'abantu obadde owangaala nabo engeri gye baliakitingamu ng'omaze okufa. Kati ekifaananyi kitusiigirwa oba ekifaananyi kye tulaba tewali wali mukka nga tewali ki muliro. Omukulu Kalangwa byabadde akola mu Kayunga bikuleetera okulowoozesa nti ddala kituufu byabadde akola bibadde binyigiriza ennamba y'abantu abakola ki abawira. Lwa nsonga ki nti abantu abasinga obungi abakikola buli avaayo ku kamera ayogera ng'ogyeko abatonotono naye ennamba esinga obungi ye Mwami Wanda Lulusu. Kati Kalangwa ne babadde abadde nga byakola birungi ku sayidi ye naye bibaddemu abamu bibikola ki binyigiriza wabula nga bigambi nti ekkubi terikola ki terikyawomu nti waliwo era ennamba y'abantu ababadde bamukkiririzamu nga birina byabakolera. Nnyo omwami gwe nalikodinze mu interview zaffe eziwedde ng'agamba nti ye senga kyoli kisoboka ng'ayina ente ye yandigisaze n'agitwala e Kayunga mu ttawuni n'agabira abantu omucomo gwa bwereere. Omuntu watuukira okuva mu statement eyo kiba kiralamu naye nga kyagamba ki nti Muzeeyi Kalangwa ono yasooka n'apangisa amataka ag'enjawulo. Mu Luganda ate kigambo kigamba mataka naye njagala siigira muntu kifaananyi kutegeera bungi na bugazi wabadde agira. Ettaka eriri mu acres 600, 500, 300 yes. Kakati omwami ono ng'agamba nti bino byennyini ebibadde bikolebwa abadde abikola mu lukuusikuusi olw'enjawulo nti batukako ne mu kooti n'emusingisa omusango. Mwami Kalangwa eyo omusango gukusinze omwami ono nannyini ki naye era ne litamuddizibwa. Lwaki agenda okudda mu ofiisi ezirina omuwa ettaka lye mu bulambulukufu oba omuyambako nga buli omu agamba akalimu kange nkola ki nkagala. Kitegeeza ki nti abadde ne influence nene nnyo mu ofiisi gonna agali e Kayunga. Kati ekyo kyabulabe nakyo kati ninyo nga tukyali awo. Kalangwa oyo ng'obuddewo obwa chairman bwe NRM abadde akolangani. Kalangwa ono presidential advisor gemanyi presidential advisor mu nsonga ez'enjawulo. Ekyokubiri yeesimbawoko ku bwa Central Kasolo n'amuwangula. So ng'oggyeko kiri ekyokubeera nti yali muwagizi we NRM ayingidde ne mu active politics era abadde nnyo mu kibiina kyaki NRM. Kati bye tutayinza kubuusa maaso kwe kubeera mu byobufuzi. Ebyobufuzi byabaddemu ali mu pate erina obuganzi obutono ejiriza abantu so eba kigambo eky'Oluganda gye kiri buganzi bwerina naye nga butono. Kati gye buva ne gye budda buli pate erina obuganzi obutono. Abantu balina n'ekiruyi kyabwe okuva ku bidde bibaawo mu history bino wammanga okufa kw'omugenzi Ffeffeka Sserubogo Muhammad omukulu oyo bwe yafa balina okusika omuguwa n'omwami ani ne Kalangwa n'omugenzi Kalangwa takyali mwami ne mugenzi Kalangwa. Kati obusungu babunonye era kyova olaba abali ku social media batugoberera ebifaananyi ku TikTok olaba ekya Kalangwa olaba ne Ffeffeka batambula bonna. Weebuuza lwaki nti byava eyo olw'okuba omwami ono yajja n'adominatinga Kayunga politically nga wagira NRM nga ofiisi zonna zinamu influence. Yafubanga nnyo singa olina ekifo ky'oyagala. Remember oli yali chairman LC5. Chairman LC5 yoyo akola sale owa budget wana ebintu bigenda maaso mu district.
ekifo yakirwanyisa nnyo okijja kufefeka bakiwa owaabo waki wenaalemu kati mu kusika omugwa n'ebigambo bye baayogeranga kyekyalisa fefeka okufa ne balowooza nti Kalangwa ali mu lukwe ali mu lukwe lw'okulumutta kiva olaba esaazo ne baafudde bagamba naawe afa nnyo omwana gwendabyo ali so funny nsaba bannange tiktok zeeme tumalamu avyo n'agamba neyeekubira esimu bakola ka tiktok gundi bannange ab'ekayungu mukakasa yafudde oba mulimba Kalangwa asobola okufa kugamba kikoze mu bujogerezi oba mu kusaagirira naye nga alinga agamba nti ebbanga lyalabidde tasobola kuba nga yakoze eki yazikidde kakati mbali kujja muti events zaliwo mu history zize zirondoola Kalangwa okutuuka ku musajja watuuse n'akola ki n'ava mu bulamu bw'ensi eno abantu ne bajagoza nga bagamba nti kiwayagaliza munno nawe ekikoze eki okifunyeeko okumanya n'ekirala ekibadde kisiga erinnya lya Kalangwa bwe liti ku social media byendi mu kuttaanya ebimu ku ebyo kwe kutuuka kussa nga ne munne owa NRM Nantaba ate bali mu mbiranyi baleka bwanangu yes tujjukire emyezi mwe bali balonda okugenda mu kalulu kano akawamu baasukako omuguwa nagamba mbu Kalangwa yatuuka n'okubeera nga yayita abalonzi n'abaggalira ewantu Nantaba agenda obbakuyega nga tebaliiyo abaffe ng'ate balina okulonda enkeera ne bali bagalirayo mbuzi oba baana batuwo bamaze dde obbaliisa ate omunnayuganda omumanyi so kati ebigambo ebyo byenjogera olwedde ne ku Focus TV ku ebiri era Nantaba nga yabyogerayo mu nnyini so kati bw'ogattagatta ebintu ebyo bingi bambi bijjawo ebirungi byakoledde abamu bye bagamba ng'okubateereza amalwaliro mu disitulikiti okugezaako okulobinganga ebyenguudo okuyambako okuzimbanga amasundiro g'amafuta wadde ba bizinesi ye era enkulaakulana ebezze mu kitundu ebintu ebyo byonna byabadde ajja bireetera okulowoozesa nti talina kintu kyonna kyakoze naye ng'ate nkwero ya byonna waliwo ate era byabakoze eki byabakoledde abantu pozi n'ekirala mulimu abantu ab'amataka abali mu kayana naye ng'abantu abo baagula oluusi sente ziyinza okuba ntono kati ate ekyo kuba musango gwammwe obusente obwabagula obutono naye yakozesa olukujjukujju oluwe n'agula ne mukkiriza so kati oyinza obutakimunenyeza kuba ye yakozesa amagezi ge obagamba ow'amagezi amangi ebyomusiru byakola ki yatwala so kati ensonga lwaki ebyo biriwo ebityo otherwise okusinziira ku byennina omuzeeyi Kalangwa oba mugenzi Kalangwa ebitonotono byemmanyiiko naye ng'ekisingira ddala abadde musajja wa NRM lukulwe bimama abasajja bagamba nti ne bumusala omusayi gwe gwa yero n'abasajja gwogamba nti yoyo eyenkanankana n'omusayi gwe tanga abiriga ye ng'ekiseera kyonna kyonna NRM ki NRM ju era niwe yagenda bubwaini ewantu eyo yamuyisaamuko ku ggaali so ye Kalangwa wammwe oyo tusaba omugenzi omukama mulamuze kisa nvumirira ate nagenda mukuvumira awabyeko mutabani w'omugenzi ng'alinga nenatandise okudalira abaduula abakudalira ng'agamba kale muli mu kuzina neffe omulamu gwaffe tugenda kugusondera famire yegera kusigala ete abantu nedda kati buno obukyayi bwa mwana na muzzukulu ente busobola kuvaawo omuntu watuukira okugamba nti banesobola okutta ente nga 5 entuzirya buli n'omuzzukulu bw'alijja mugamba eyo famire obuno obukyayi kyabambadde paka kati ate abenjogera jazze n'agamba nti fe yaffe si wakusondera kati ate obeera oduulira abantu b'oduulira kivalaba ani mbadde nkootinga ebigambo bya Betty Nambooze yagambye mu Uganda muyinza obutavaamu olutalo lwa byabufuzi direct bibiina na bibiina nibamu olutalo lwe bayita genocide olw'entalo ez'amawanga igwe gy'oduulira gy'owangaalidde muli ku ttaka ly'abaki ly'abantu kati ate oli mubbaduulira kitammwe avuddewo ayinza okuba alina ebyenkizo byabadde akozesa oba byabadde alina n'amaanyi agaki ag'enjawulo omwana ate gwe talina kukola ki kyabulabe nnyo mu mukono kyali mu kukola ye sayinza oba kikozesa busungu naye kano akaseera omanya ekibaddewo osirika asiise teyejjuswa musirika bino ne biyita ate biyita mu mabanga ki nga mudda mu byabugagga byammwe nga mwetiriiboosa otherwise mbadde nsembayo okulabula waliwo omwana eyagambye nti omugenzi omukama mulamuze Jambiya kikyamu
Nkola kisa. Ayo gambe jambia. So TikTok temwewumuza. Hata bizibyo Muganda. Okay. Nyakazanyo bakaba banga bandika mu sente asibe balala be ba focus service and events ne kulwe mikolo emirungi. Producer oyo no yomu kwa bakola ebifaananyi. Photographer wa videographer wa focus event service. Yakanyiwa kalungi mwana wampa ku sente. Company emusasula emuwa sente era agikoledala bulungi. Otherwise genda ku TikTok yaabwe obanonyeko ko oberenga ofunire bajja bakola era omanye bingi ebibakwatako tetulemwa kuyisaawo bannafe abaskolo bagamba nti komyawo erinnya lya semaka emakwekwasa nti ate omugenziwanga egola okwazani zino ezigenda mu luufu ezo za eberech eze akuba zino eziyitayo eri bweti nolowooza eyise kumbe egenda muki so kati kabicycle kick ako jakagattagamba nti nedda munoonyeeko kwezi ku simu ku screen yoko munoonyeeko z'erinnya lya nnyinimu mwe abagole bafe abafokasi betukolera bafokasi bekolera bw'obeera ova mu mukolo guno wammanga oleme kwekwasa njula ova mu mbaga ebikolo omugole oyo asulirayo ak'ensuso wakimu omugole asalirayo nga mugenda mu honeymoon kati weekwata kabicycle kick mugende mu honeymoon olyoka omukola ebintu otherwise never focus on official branding bagamba nti bino bakubranding business baganye ekiduka kino ofune t-shirt eziri corporate obusati obulungi ennyo oba naawe abali bagala ebintu biri branded customized ebikopo amasowaani yes amasowaani amasaawa gano ag'okubisenge naye nga galimu message byonna byo byagala okukolera nga bigwamu eyo category baba bakikolera weewaawo obadde mulabi waffe mulungi nnyo okusinziira gye twatandikidde tulebagane olungi I sign out.